mu mawulire agaliwo agatali malungi ku Shamimu Malende ali mu ggwanga erya America ssaawa zino. Abasawo kuva mu America ne ku Aga Khan Hospital e Nairobi gye bamusindika agende mu America batudde wansi ne babeera nga bamukubiriza asooke ave mu byobufuzi, asooke aconcentrating ku mbeera ye ey'obulamu bw'aba ayagala okuwangaala ebbanga eddene. Yes, kino kivudde ku reports ze bafunye mu America gyali ssaawa zino nga bo obulamu bwe bulabikanga bukwasa ennaku. Honorable Shamimu Malende abadde talabikangako kuva lwe baamulangirira. Yes, okuva lwe baamulangirira yakwata ekkubo n'agenda mu ggwanga erya America gyali ku ssaawa zino gye bamukolerako abeere ng'atereera. Naye amawulire ageesigika galaga nti Honorable Shamimu Malende ekisanja kino ayinza okuba nga kyakomyeko nga tagenda kubeera ng'akomawo. Yes, baamulangire bwe bamala okumulangirira n'abula era ng'akyali mu struggle ya bulamu. Ekigambibwa nti mu Nairobi Aga Khan bakizuula nti yanywa butwa oba obulamu bwe bubatolingana butwa. So mubeere nga mumusabira Shamimu Malende the finest, omukazi gwe tusinga okwagala ennyo, abeere ng'atereera. Amawulire gano gasooka ne gatambula muko ne tulowooza nti obaoliawo byakusaaka. Olunaku lweggulo nalabye blog omu era nga bipostinze n'agamba nti Shamimu Malende yaweebwa obutwa era nti eyo mu America gyali bagezaako okuba nga bamunuunamu obutwa mu mubiri, nti naye embeera ye abasawo bamugambye nti nedda sooka owummulemu active politics, obulamu bwo osooke obujje mu katyabaga. Weewaawo twabadde tukyali awo ate ne baleetayo ebibooziboozi ebirala nti Shamimu Malende nti waliwo yamutemyako n'amugamba nti akalulu kawedde nti tebijja kubabeerera byangu, bajja kuba nga babakwata nti dduka ove mu ggwanga Uganda. Twali akalulu kaali kakagwamu, amawulire amalala ne gayitingana nti Shamimu Malende agenze Germany for treatment, naye nga essaawa ya kakati amawulire ge twategeddeko tetumanyi oba bituufu oba nedda, byebyo nti essaawa ya kakati ali America, nti yatuuka Aga Khan neeba nga ate emwongerayo, nti okusinziira ku basawo eyo mu America gyali be bakamutemye nti sooka owummuleko ebyobufuzi oba oyagala kubanga obulamu bwo owangaala mu nsi awo wetuli. Byonna byonna nga bivuddewo awo oba nga tuvuddewo nga tweyongera mawulire ag'enjawulo. Hajati wuuno luno tuli mu kisiibo naye yetayagadde kumanya asomedde Hamisi Kiiko. Sako indagenera. Amuze nikugambye siri musonyi. Musabire sala mu ey'Obuyisiraamu yennyini. Mugamba ku kye yakoze ku lunaku lw'omukaaga. Ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuba hamusinga mulamu ng'ategeera singa takola ebyo. Naye hamutayina njawulo n'abaafa. Alinga muzimu kuba muzimu bwe gujja. N'obanga obadde oseka naye omuntu nga munno. Ajja n'akutuga ate ng'obadde naye. Hamute tuli musonyiwa. Kira mbu yali emabega w'okubanga ate n'akatale ak'owino bakamenya. Ebigambo bingi ebibadde biyitingana naye nga amawulire ge twafunye mbu yakirimu. Tujjemu ebintu saakoze ennaku bbiri sikola twali badde batulabula kubanga nze okwagala sente sizanya badde njagala bidiyo twaye kapito wange kwakati okunkubira saa z'okuyama nti bajjemu ebintu babiwandi basifuna maze emyaka 25 nayakolyakowido kwezaalidde abaana niyo okuva eri ne bajja ne bamenya bumenya nga tebatuwonize bandi badde batulabula batwala amasimu gaffe ne batwala enamba zaffe n'amanya gaffe bandi badde batukubira amasimu ne batugamba bannaye mujjemu ebintu ku lunaku bweruzi nesa sikugwa bugwi kumenya bumenya naffe tuli bazadde tulina abaana tulina zirooni naddala zirooni katugenda kola masimu genyo omuntu nakuga basawa emu kijangogyemu ebintu ati ekateni ntuuka wano mwowino bijja musawa naye nga byonna bigenda mu maaso. Olunaku oluwaleero basibye road block aweegayaza ku mbuzi nga tebakkiriza takisi yonna okubanga eyeetawo mamotoka gonna nga babajjamu ne babaceekinga ne balyoka bakkiriza emmotoka okgenda. Kyetegeddeko mbu n'ebitundu ebirala nti nabyo bibaddemu road block eno era mbu nga Kinawataka era mbu ne Kinawataka mbu road block eyo ebaddewo naye beebuuza ekigendererwa kya road block eno n'essaawa ya kakati teri amanyi
lwaki basibye roadblock nebanga bafulumya buli omu oba oliawo nga banoonya gwe banoonya tetumanyi naye nga kyekibadde eside zeeyo fe wetuli okuba nga tukwongerayo era nga nga byonna byonna bigenda mu maaso oba basuubuzi bakambwe era balayira ekibuga okuba nga bakyokya kubanga ebigenda mu maaso tebakkirizaganya nabyo. Tulina abantu 1,600 mwana mu basatu ekibuga kijja kukwata omuliro balayirira panga litusse ebiliyoni 2 pulezidenti yazitusuubiza nze kenyininyini namusisinkana ekisozi nemala musisinkana ekisozi nemusisinkana enakawa nga mubuulira ensonga abantu bano ze bayitamu mwe mwagala tukole tutya bantu mmwe tiyazituwa nakakati tweewubye buli woofiisi gye mumanyi tewali woofiisi etuyambye ku luno tugenda kufuna obwekanya nga tuli vetting committee etwagala bibiina byonna simanya twawandikidde futa yokka ekimala kimala bantu mmwe Hamu olabika olya n'embizi kubanga toli musiramu omusiramu tasobola kukola kino. Hamu erinnya lye bamutuuma Hamu agwana kuddamu tola shahada emirundi omulala kubanga Hamu tetuli kusanyuwa mulamanzaani muno olinga bano abasajja batuttira abantu mu kisibo kya Lamanzaani. Hamu abantu amataba gaabakuba okuva ku ggwe ku mwalagi tuli twafunanga buzzizi bwe buti nga bukoma wansi mu bigere naye okuva lwatankuula omwala gw'otaasobola gw'otaamala kweteekateeka ne tuyingirirwa amazzi Hamu watukudaalira n'olunaku lwajja amazzi lwe gaayingidde nga musanvu Hamu waseemu n'otukudaalira nodda bw'oti n'okwata amazzi ndooza ng'ogasindikira bali abakuwa ssente ebweru nga wenna weeyagala. Hamu tetuli kusonyiwa Hamu nze ayogera naawe nze ndyadija nziramu omulundi ogw'okulala. Hamu manya nti njagala omanye amagenda go ti amagenda gaffe ge magenda go. Hamu n'olunaku lw'olifa Hamu tukunaaza paka okubanga tolina nakantu k'ogendamu twogera ne tuyiwa amazzi mu kamande gafuluma eno mu lubuto okulaba by'ofulumya nga tolina nakamu k'ogendamu. Hamu duniya togenda gitwala Hamu gwe musajja gwe togenda kukungula duniya mukyala Nabbanja leke birungi si birungi naye ffe munnange tubaawo kubanga tugakutuusako gonna nga wegatambula era nga wegagenda era nga tweyongerayo ono avuddeyo n'agamba nti pressure kabaka pressure gwe njogerako mbwe essaawa yakakati wetwogerera alina Lufeenya naye mbu kye bamukola baŋŋambye pressure alina Lufeenya kye bamukola baŋŋambye kabaka bamuyisizzaako ddewo embuya embooka evuga era sirapulisi pulesa agambye gendayo omulabeko yonna gy'oli sirapulisi embooka evugira Nalufeenya bamututte kabaka waffe ne bannayuganda bazibu be bamupikanga kyokka teri agamba nti tugende ayo pressure olina obuzibu bumu olinayo obuzibu munnange nga pressure luli mu kumukwata oyo mukyalo oyo Asha Blessing yasooka kuba mukwano gwange Asha Blessing nga tannalaba pressure nampita ne tugenda twali awo ku Middle East awo nga ku Arena Mall ne tulya ne tunywa ne tuzigamba katufune engeri gye tuzannyamu stand ennyimba ze zitambule kati Asha Blessing we namubalira omuzannyo gwange ndowooza n'atanneesiga n'agamba owaye kanoonye pressure munnange nga bakwatagana ne pressure nga batandika zanya stanti era mujjukire ebiseera ebyo Asha Blessing yakolanga nnyo zirayivu ng'atudde ne pressure nga buli kiseera babeera bonna pressure kwasabulira abantu era live za Asha Blessing zaakubanga nnyo ng'oluusi zibeera mu 1K 2K 3K. Tugendeko ku nsonga eza mukulu wa UCC Nyongi Tembo. Oli yagambye nti kitokota nga sisaanikire era n'amala n'agamba nti bano bajja kweyabya Lumbuye versus ngenda kugamba ekituufu nze okugamba singa bomu yakubye nkimininga era okutegeeza oleeka otyogere kyenkugamba genda mu posti gye nnakoze nga kuliko video yo comment section yonna sinze nziwandiika bannayuganda baziwandiika olaba abantu kyeba balawooleza muyinza nakuba mulimu omwana wa mwannyoko muyinza nakuba mulimu neibawo n'abantu b'okozesa nga bakomentize ku vidiyo eyo bwe busungu abantu babayinako
kati nzo kuga singa bomu ya chiku nabadde nkitegeeza kubanga nange munonya kunzita n'okutukwe munonya kunzita mussa abaana b'abantu munonya Kyagulanyi mutta kati gw'okwogera nti singa bomu yakubye noonyiga nnyo nadde nkitegeeza nti singa bomu yakubye nga gwe bwalemesa obulamu bannayuganda n'abaana ne bafiira mu malwaliro abalina okufuna obujjanjabi nga buyita ku intaneti n'okola ensobi wandibadde oga nti alumye gyeyogedde saabaddeyo oba sadde Middle East nadde sigenda Barcelona byonna bye nayogedde byadde bituufu wadde ogenda Barcelona wadde sitaka Middle East ayino yagala communicating ngate okucommunicate ku internet yennyini gyewagamba gijja kati singa tiyabadde wandibadde okola communicating rawudawo so nze sivuma nkubulya kituufu video wagikoze sigenda gizanya wano abannagi batereddeyo dda wabula nkusaba ogende mu comment section abantu ebigambo bakuwandiikidde nga nze temuli mu komenti yange wogenda okakasiza nte mukazi wo abaana bonna bakukoowakowa dda munyigiriza abantu the extent bali kumaze nze sisobola kuvuma bye nayogedde byabadde 100% correct oba right wabadde ogenda Barcelona tewakiwakanyiza wabadde Middle East tewakiwakanyiza kati nakuvumidde ludda nziraga ekigambo kimu tisinga bomo era munnange abaawo n'agamba nti kanduba we nakuleetera kyonna nga wekiri ate munamwe ati ogenda okwesanga ng'ekintu kituukiridde awo tuvuddewo ono ye agambye nti amazima bagamanyi ne twebuuza mazima ki ono gayogerako leka lutuviire ku ntono eno yo eyaleero yeetaagamu ku balina obwongo owa P2B no revolution dwarf eno giyiteko this one is not for you twetaaga abantu abasobola abamanyi ku logic okitegeera twetaaga abantu abamalako kala at least emyaka nga 16 mu ssomero nga bakola ku pepa erimu logic olaba abantu bano amazima bagamanyi okitegeera ekintu ekyo eno ye stand yaffe lwaki tubagamba tetujja kukkiriza muntu yenna alina kugenda mu kooti kubanga obeera otuukiriza ekintu kyabwe kye baagala bakola abantu bano bakola ebintu bino nga bakitegeera bulungi kubanga always bwati wabadde ng'azannya akazannyo kakapisadi democracy okitegeera nti katubabbe nga n'ensi yonna yonna eraba amazima nti oli ye yawangudde tubusobole okumusika ajje mu kooti atuwe legitimase then tumuddiza obuwanguzi bwe nga sina kindi n'oluusi nga tumaze okumukompromisinga abantu bano amazima bagamanyi ono wa NRM akugambye kansole Wisirubongo yawangula akalulu kansole Wisirubongo yawangula akalulu nga Alex Waiswa mufumbiro we yakawangula nga Keija we yakawangula nga Honorable Lutamaguzi Semakula we yakawangula nga n'abana bangi nnyo bebakola ki bebabba mu kalulu ako okitegera ekintu ekyo wabula eno always kibadde nga kiseremone oba gubadde nga mukolo nti yajja kikolanga bw'atyo afune legitimacy ey'omu parliament afune ne legitimacy ey'omu kooti okitegera ekintu ekyo amazima abantu bano bagamanyi ffe tugamba tetugenda kumuwa kyayagala kubanga bw'atyo wabadde nga kikola okumala emyaka 25 njagala owulira akatambi k'ono omukazi then nzije tweyongere bano bagenda kulwanagana n'amazima ne mukama waabwe akimanyi nti eyo entebe tugenda kugimusikamu ya banzibe siye yajiba mu 2021 mu 2026 bakola kiseremone kyabwe bayina results zetutamanya gye zaava naffe wetugambira we should reject the fake results and we should not legitimize the sham election eyo stand yaffe abantu bano bamanyi amazima tetugenda kubawa kye baagala era yenna agenda okubawa kye baagala ng'ogenda mu kooti ng'ogenda mu parliament oba ng'ogenda mu council yonna obeera olidde mu bannansi olukwe era tujja kukulabisa nkiddamu tugenda kukulabisa kubanga eno revolution we twajjamu tetwajja kusaagamu ku luno bannaffe bangi babifiiriddemu so abantu bano ebintu bino babimanyi just watch this video nze yali yasimbyewo era manyi nti omuntu eyawangula mu mazima n'obwenkanya ye Rubongoya naye Miisa Kabanda ye yatubba ago ge mazima era musaba tayimirira mu palamenti n'akwata Qur'ani ng'arayira bamuweereze constitution ya Uganda gy'aba akwata n'arayira nayo kubanga tukooye okutyoboola ebitabo ebitukuvu era ekyo nkisabye mumuwe constitution y'abarayiza tarayiza yadde ekitabo kubanga Rubongoya yamuwangula ndowooza okirabye
bakola byonna bwe babikola nga balina kye batwagalamu era kye baali batwagalamu kugenda mu kooti zaabwe kulaba stampinga kooti ezitakola tuziraba stamp nti these courts they meet the international standards and they can offer justice to Uganda nzawufe ba revolutionals we tugambira for already Katonda yatuwa eye opener tugenda tulabayo only that mweno revolution tulina revolutional dwarf obwa P2B kati bubeera muno olwokubanga kapostinga president kati kalowooza ebintu kabitegeera kalowooza kategeera nnyo okitegeera naye some things need logic some things need education nga wasoma ng'osobola okutegeera logic y'ekintu okitegedde bana amazima bagamanyi obalaba batandise ono nga wagogedde ne mukama waabwe agamanyi bwatyo bwagamanyi wabula ne mukama waabwe naye always it is the same script kyova olaba ye yakwata Kasibante Robert n'amugamba genda mu kooti obenga ataddeyo omusango then omalo gy'obyefule the same script gye bazanya okuva kuwa LC1 paka kuba president bwe kati we kazanya fo tugambira nti ono senga vuddemu ngaddemu waabwe tetugenda mukkiriza kati asitabu kateke abakulindiddewa omwelegitimacy ya parliament twagala ki government kisigalewo wano bo lwaki amugambye ntino mumuwe constitution wabalayira bakimanyi nti eryo ddame lyabwe kiseremone okitegera gye kino era buli revolution dwafu obwe bukugambira tuyita mu mateeka n'okabuuza oyita mu mateeka ki okitegera a revolution it is overthrow of a constitution ebeera tekola ne muteekawo constitution ekolerera abantu okitegera kye bayita revolution katika revolution dwafu ekatandika okukootinga bukootinga articles in the same constitution gye bwogerako gye buli mu kulwanyisa tuteekewo empya ekola okitegera gye buli mu kulwanyisa kakati ate gye kakuwa reference ne kagamba kakati article bweti constitution yesigaza gundi B zeri and these are foreign policies that is why we say we are revoking charters nga Commonwealth Charter, Commonwealth Ministerial Action Group tujja kubanga tuyogerako ku live nga Royal Charter, nga American Foreign Policy, nga United Nations Charter, nga mudaba ne United Nations Charter ku nsonga za Sudan ejeeye enjala ne kuza Uganda esobola okujjayo enjala awe tuli si muntu yenna alina kutuza mu constitution ate gye tuli mu kulwanyisa so bino bye nabagamba nti ffe kyekituyisa ba infinite class keeraga kati nze enkola empya sometimes munnenya ebintu bimu naye ekirabo ky'amagezi n'omukisa kyo Katonda yakwasa ebiri nampakati nze munenye olwokubanga yabimpa ebyo okuba nti nsobola okulaba ye abalala gye batannalaba so ndowooza mukirabye that is where our fight is tetubagamba nti abantu bano bakola ebintu bino nga babimanyi era nga tageti ye gyayagala awo wayagala legitimacy kati naawe senga ogenda mu same trap n'ogamba nti kaŋŋende eri y'olwedde abeera amaze okukutapinga kati ddira gye tukoze batandise okulwanagana n'amazima ndowooza mukiraba munnayuganda nakugambye keep your eyes open at Kavule temutunuulira NRM mugireke NRM byonna bye yakola byonna ebimanyi and their target is to get legitimacy gye beetaaga bagifuna batya senga tunakkiriza ka sanctioned opposition status senga tunakakkiriza awo omanya legitimacy bamaze okukola ki bamaze okugifuna okitegera bino babagamba nti bajja kukola by election an illegitimate and illegal government cannot hold or organize legal and legitimate elections or by elections tebasobola kukikola wabula ffe tukugamba gwe wenna gwe babba please bannayuganda tugenda kukulonda obululu obwo bwewafuna ne babubba okyasobola okuddamu okubufuna mu by elections entuufu ez'amazima n'obwenkanya nga waliwo fair competition nga his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president w'eggwanga lyattu Uganda mugende mu bululu buno kubanga tugikozesa nga Democratic Front okugezaako okuexposinga system ne tufuna results ezo bo bennyini ne batandika okulwanagana n'amazima okitegeera bakyajja bonna nkugambye abo ono ye muntu omu yakajjayo kati onavuddeyo n'abalala bakyajja okubakakasa nti aba NUP bababba bubbi so ffe tetusobola kulegitimizinga ekyo kiseremone tetusobola kulegitimizinga military operation kubanga ne mukama waabwe naye akimanyi kyakalulu yakabba so awe tukugamba nti gwe MOP gwe kansala kaaba mpola n'entebe nene bagitubbako that is why we are not going to give him legitimacy wabula senga mukkiriza okukolera mu system ekitegeeza mbeera mukkiriza defeat nti yabawangula nkiddamu you are not only legitimizing but you are accepting defeat nti omusajja yatuwangula so byonna effort zaffe zetulimu ku international zigenda kubeera delayed olwa sharing in ceremony bano gye bagenda okukola kati osanga ne ka revolution draft ne kakubuuza mbu kakati gwe kyogamba okulayira kw'aba MOP kuyina kukonya revolution yes kugikonya kubanga already mbeera mulazeewo discussion endala ntino you are agreeing to disagree already mba mukkiriza nti musobola okwesotinga mu system naye senga tubaleka buli kimu kyagenda okukola agenda kubeera mu panic
Kimodi ne wana organizing a by election nga DP ya Nobati Mau ye leader of opposition. It does not meet the international standards kubanga wetugamba nti nakalukaganye fefe nyini abakalimu. You are either going for a rerun so tebakuja mu bujjane baga agwe tukaseri katika tuleta balafe tudiringe nabo. No, that is not the way how democracy works. No, please. Wetuba tukaganye, we either want a rerun or an audit. Nabo bakiriza kitegeza senga tuddamu in a free and fair race. Kansole Wisiribongo ya wangula akalulu ako. Oba niwe tugaina tufuna audit entuufu. Kansole Wisiribongo ya afuna obuwanguzi bwe. Nabalala. Fetuwa gamba ki, your patience is going to give us fruits. Common good. Osegira, bano bajja kwekuba n'amazima. Enseera be buno butambi mu butambuze buli kavaayo mu katambuze tuongere okukakasa international community kana akatambi ne kabeera mu Luganda bana abantu babumanyi mu butambuze beerabise kakati bakulu legitimacy gye mwetaaga tugenda kuba wayakinga namwe mwena mukkiriza nti abanupu mwababba bubbi tetugenda kujja mu kooti tetugenda kukkiriza muntu yenna ulayirira obeera olidde mu bannansiru obeera ovudde ku mulamwa nga greed ekusise okusinga common good. Muna Uganda all eyes at Kabule nkiddamu all eyes at Kabule kubanga bana abantu Museveni always eno yebadde game ye bwati bwagizanya for the first time. Let us do the other way round. Emyaka jona abadenga successful nayo abadde talabangako ku kintu kimu. One, okugana ogenda mu kooti abadde takirabangako. Okitegera yakitestingako mu 2021 naye era twagenda still ne tumwa legitimacy. Number 2, talabangako ku bantu bagana kulayira takirabangako kuba kimanyi babeera bagala sente kyovula bateze milioni 315 kyayagala. For the first time let us give him the opposite. Wewe kubanga wekomide ku NCK TV tewirabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo atovaawo.